betugenda okukola emikolo nangamba endagala z'oliwo omutindo sayirawo nga bikyala kakati kiri bwe kiti ng'ebyendagalo bitadde ku bbali okimanyi nti n'oluganda lubeeramu omukwano ekyo kituufu nga bw'olaba Francis ne Penoni kati naffe tubeere ba mukwano ye baba tuli ba mukwano ogusingako awo okimanyi nti mu mukwano buli omu abulira munne ku byama bye baba ebyange mbikubulira nze teri kyesigamba buli kimu ekibalukawo olaba natuuse n'okubulira ebya Frank byesandibadde nga tolina kyewalekayo tewali kye naleka bw'obanga ombuulira ebyama byo n'otalekayo na kimu nange ngenda kuyuwa ogenda kuŋŋamba kyaki okimanyi nti twazaalayo omwana atali wa mama Timo mwazaalayo omwana gwenaani nze naawe ng'abooluganda nazaalayo omwana mpozi bw'ozaala mbanza oba ozadde ebbanga ly'omaze ne maama Timo nga sirabangawo kombeere kuwaliriza kukola kuzaala bweru kiki era tewaaliwo mbeera y'amaanyi nnyo akale sooka ombulire wazaala mwana waliwo awo omuwala bamuyita Queen ani Queen bantu b'otabaliddemu ngoyo simuwulirangako Queen eryo nze nali mutuuma wera mutuuma erya Queen yalaavu baba kyalimu olutuuma amanya kamatuufu yerunkuse eryo erinnya naliwuliddeko wano nga nzize si yo n'omukozi era lyawano nnyo yoyo yennyini baba nga sinaba kwogera byange nga mulamu w'omumaka muno mpayo ensonga 3 kyekyakutwala okuba nti oyagala omukozi kankuwe 2 naye nga nzito esooka just kubalansinga diet babo neeraliikiriza emazima kubanga endaba nga gyogenda oyisa maama Timo nange kyenja okuyitamu ng'atuuse mu maka bw'ogamba essaawa eno nti balansi dayati akale kambuzeeyo kati essaawa eno bw'ogamba nti wafuna lwakwa balansi dayati nange maama Timo munonyezeeko ku buvubuka omanyi nawe nabavubuka nga balina ku 6 packs naana bajjula nabalengedde ana bali awo munonyeyo kwabo ate ekyo kitwawula tomukwatako mulekaawo naye abeerewo nze ndaba emyaka gyatuuse myetagayo oluvubuka twandibalansize mu bubalansi muleke bayo ensonga endala kati ensonga endala eyandeetera okukola ekyo musango gwa lunkuse yennyini ate yakola ki lunkusa ayidde omusango omuyitirivu ndaba gy'olaga sikulimba oyinza okulowooza nti mpaayira musango kikale bannange naawe omulaba lunkusa yakula ebinyuma barapawo mbayo ensonga ey'okusatu ekomekereza obuzito bw'ensonga zo kaakati ensonga ey'okusatu ye yalunkusa okukula ebyo bye yakula kyokka ate n'abijajabyanga buli kaseera wentula wabiyisa gwolowooza nze ki baba ogenda kunkolera ekintu kimu omukyalo omujoze nnyo ate omumanyidde asimujoga mama Timo ebintu byange bya mirembe nsaba omuwa ekitiibwa era omuwe respect tewali musajja yali ayagadde mukazi bweru n'awa mukazi we omukulu ekitiibwa nga kyempa mama Timo kiriwa okwata omukozi n'omuteeka mu nnyumba oba abakazi bajja n'obagatta wamu nkukuta bukukusi nakimukweka kumuwa kitiibwa takimanyi nako munnange baba singa mbadde sirina mpisa nandigambye nti oba oli musiru n'engeri gye nninamu ku mpisa siyinza kiyisamukamu era kireke siyinza nakukyogera ntya nti baba wange musiru agwe nkumanyi tosobola kyogera wakati oŋŋamba otya nti okukukuta obeera omukazi wamuwa respect otya ate okumulaga kwe kumuwa respect kukuta kwe kumuwa respect anti ekirimbo ogatta ku kirimbo ati nkolera ekintu kimu nyamba buyambira okusa omujja wakawa eyo yensonga lwaki nkuyise tekatawo twogere lunkuse ngenda mujja wano naye si mu ngeri eri direct ngenda kufunayo omuntu mukwano gwange musasule ajja nkolera omulimu yeefuula ebba wa lunkuse amujja wano amutwale naye nga nze mutumye naye kati bino ebirimu byonna amaka gyamutwala okunoonya ennyumba kumugulira bintu mu nju bibyo
Ebiki. Gwogenda obikola. Baba sibirimu. Mwoli. Sibirimu. Nkugambye ate ekirimbo ngateka ekirimbo. Nze nkugambye. Lwaki omukazi tomugjawo n'amanya ne Mama Timo n'amanya nti gw'otwala ebbali mujjawe. Si kyekiseera kyakyo. Okwogenda obikola. Anti buli w'oyongera okuwangaaza ebintu bwe buzibu. Biwangaalemu. Baba sibirimu. Layira. Sibirimu. Koona wano bato birimu. Sibirimu. Wano Benoni ne Francis bavudde mu mukolo gwo n'enkusigala mbo kati naawe olina okusigala mu byange. Baba lindako. Bw'oba obivaamu nange omukolo nga nguvaamu. Ate kati eby'omukolo gwange obiyingirizaamu gwa. Anti mpa nkuwe. Kale kati tutwogere kukyogere ku muntu kigogenda omufunya kuba kati nga bwe nagambye nze naye abavubuka mikwano gyange bemmanyi abalina ku mibiri nga shuwa kati nsobola okubaleeta ne tulimba nti be batwala lunkusi. Mutwala mulina toleeta abo ba six pack abo. Toleeta. Mutwala mulina. Kambwatira abaana baba baakula bagenda kukkirizisa Mama Timo. Bino byakutwala kulimbalimba si kulwaga abantu. Ate bali bakozi ba ssente. Bali bayinza okutwalira ddala. Kakati baba tukole bwetu kigenda kusaba nozola contribution y'omukolo gwe etandise webale munna omwana yasoma ono baba zino zigenda kukola luwombo abakazi kuterekawo kakati gwogenda okunoonyeza lunkusa ennyumba okuwene sente omuguliremu ebintu byamu byonna ate ebyennyumba nabyo bintadde mu baba ebyo sibiriimu nyamba nsigaza ekintu ekyo nyamba tukole ku kiri kyakufuna muntu nze mbeera omuntu namufuna dda bw'oba omulina nti kati kyekyankola ekyo mbe Mwanyina omulungi nze naye kati tujja kayana nga okayana tekuggwa bw'oba ogambye tobiriimu sibiriimu sigenda funira nnyumba sijja kutawaanya kiki engeri gy'oli mu kwetegera omukolo ne bw'otabibeeramu ekisoke biveemu nange ebyomukolo bivuddemu babalindako kiki ate kati kiki kweyasikira tata gwabatate era gwe baaba kati oyagala nkole ntya kati kungambye obivuddemu kale kati tuteese buteesa mahanga kati bibeeremu nange ebibyo mbibeeremu baba twogere kyekyo kyokka kati hani oyinogena funa omusajja agenda otwala lunkuze ng'alimba kati nange naawe mu kulimba mwoli tulimba babiri ennyumba nfune kikaaki ennyumba namba bafunira muzigo guba gubamala ani kiwegirisiza mu nyumba enamba nga naye n'ogirina ate yange yalunkuse tokyalengayo n'ekirala si yalunkuse yekka n'omwana waffe oyagala omwana tumukulize muzigo mwana ono bwalunkusi mpozi alina emyaka emeka 5-6 baba giwera emyaka 5 okiruddemu ennyo baba okiwangaalidde baba weegirisiza ekyalunkuse kiviikamu wangi balansida yate olyawo kola ku nsonga nange nkole ku nsonga kale kambirowoozeeko mpozi ekirala si byakulowoozaako tukole ku nsonga kola ku nsonga nange nkole ku nsonga kale kati mpozi ekirala kangende ngambe Frank maybe ategeka ebintu kuba kati Frank yategeka gye kale ngambyako ku Mama Timo endagala zimaliriza mpozi n'ekirala bikyaliyo ngambirako obugambizi ku lunkuse nti emotoka nga tazintereko mu mmotoka oyo mulamu wo ateekeyo ntumenga bwenjagala naye naawe atandika ogamba ngambira ku mulamu muto nina abasajja abakulu nammwe